ekikondo ky'ettabaaza lampstand, kuliko ettabaaza 7 ne waggulu w'ettabaaza ezo 7 kuliko ekibya oba kye tuyise ebbakuli. Ng'ebbakuli eyo ebbali n'ebbali waliwo emiti emizayituuni 2. Emiti emizayituuni egyo 2 gye givaamu amafuta. Amafuta ne gagenda mu bbakuli ne gayita mu bbakuli ne gagenda eno ku ttabaaza ne gazaasa. Ettabaaza ne zaaka. Kantandike wa Musumba Kakembo. Ekyettabaaza kino kijjukirako okijjukira wa? Sagala nakutandikira ku ttabaaza yokka. Bwayogera ku mujulizi ntegeera kulabunabbi. Omujulizi ajja kulabula, ajja kulangirira. Bwayogera ku mizeyituuni ntegeera amafuta nga bwogambye. Amafuta kabonero ka Mwoyo Mutukuvu. Tugenda tumufunza. Bwera ku ttabaaza agenda ku kitangaala. Ekitangaala Kristo tuddayo mu kifo ekitukuvu ne tuzula nti talenti ezikiranga akabonero ka Yesu Kristo omusana gw'ensi. Tujja tufunza abalala bongerereko Nkadde yonje buuza otera okwagala nnyo ennamba 7 eziraga ekituukiridde. Kuba ennamba y'omusanvu etegeeza kikoze eki? Ennamba y'omusanvu etegeeza kituukiridde mu bunabbi. N'olw'ensonga eyo tutunuulira nga bw'otunuulira emizeyituuni egivaamu amafuta egireese ekitangaala nga ye Yesu Kristo yennyini, era nga bw'otunuulira emizeyituuni gino 2 giyinza okulaga abajulirwa 2 nga kye kigambo kya Yesu Kristo kyennyini. Sebo nyongereko katono. Yesebo. Zakariya abuuziza kino kiki? Wera kino kigambo kya Katonda Erizerubaberi. Tujja tugattagatta, tugenda tugattagatta. Nga bwe twalaba Sabbiiti eri Zabbuli 10:19 nti ekigambo kyo yettabaaza. Ne wano boogedde ku ttabaaza. Kati kye twagala okuzuula kuba tujja tufunza. Twagala tulabe abajulira bano oba emiti emizayituuni 2 gye boogeddeko gijjawo gitya ekizikiza. Nja kusaba mukadde tugende mu Zabbuli 10:19 olusooka paka ku lwokutaano n'olwa 13. Olusooka paka ku lwokutaano ne 13. Balina omukisa abo abatuukirira mu kkubo, abatambulira mu mateeka ga Mukama. Balina omukisa abo abeekuuma bye yategeeza, abamunoonya n'omutima gwonna, weewaawo tebakola bitali bya butuukirivu, batambulira mu makubo ge. Watukuutira ebiragiro byo tubikwatenga nnyo. Kutuuka ku lwakutaano. Yesebo. Singa amakubo gange ganywedde okukwata amateeka ago. 13 agamba ebigambo byo nga biguddwawo bireeta omusana, biwa okutegeera abatalina magezi. Ebigambo byo bireeta omusana nga biguddwawo biwa okutegeera abatalina magezi. Byonna tugenda tukola ki? Tukuŋŋaanya ku bye tukuŋŋaanyiza byonna. Kantandikire wa Musumba Kakembo, nzire wa Mukyala Kabiito. Mwe mulowooza abajulira bano be baani? Ye nga tetunabategeera ba abantu bataputa batya abajulira bano ababasomako. Entaputa za njawulo. Eri abasoma ne bagamba nti abajulira bano balina obuyinza okufuula omusaayi amazzi omusaayi. Naye nti oyo Musa. Abajulira bano balina obuyinza okusiba enkuba, obusibe eggulu. Naye nti Eriya. Conclusion. Si babiri abo, Musa ne Eriya.
ekizibu kyokka kyebasanga kiri kimu nti waliwo ekirala ekigendera ku bajulizi bano ababiri bagenda kwambala ebibukutu nti niri yayambala ebibukutu akati ekiba kisigaddeyo kya kiseera bakyambalira bbanga ki ennaku 226 bonnabbi emyaka 1026 okujjako nga bano babyambalira mu ggulu Musa ne Eliya naye aboogerwako abajulizi bano baba emirimu gyabwe bagikolera ku nsi kuno ekubalaga ekitangaala Eliya teyawangalako myaka 1226 ne Musa teyagiwangalako awo yetwala omutadde ku bbalibbali yawe nga tumujeemu twabalala nti Musa ne Enoka nabo tebamalaayo byogerwa ku bajulizi bano ogambye nti addako omukyala Kabiito abalala nga mukyala Kabiito tannajja batugamba nti abalala bo bagamba nti abo ba mu future bakulempeze tebannatuuka naye bajja kukola ki balijja kati mukyala Kabiito abajulira bano be baani abajulirwa bano bwe nsaba mukadde Kiwanuka nsomereko olw'13 nziremu ekibuuzo ebigambo byo nga biguddwawo bireeta omusana mukadde ne bwe weekomera biwa okutegeera abatalina amagezi nti nga biguddwawo bireeta omusana Musumba Kakembojje yatandikidde yatugambye nti omujulirwa aba yawulira aba yalaba era we batusimba wali mu maaso baga nti kuteesa kyali kitya kati naffe abataali ku siini kuteesa bw'atandika okwogera nga tunyeenya emitwe nti naye wano baga nti ebigambo byo bireeta okutegeera ntandika okufumiitiriza nti abajulirwa bano bandibanga by'ebigambo ebiri mu Bayibuli muno kubanga bwe ngisoma nze abadde tamanyi nti ensi bagitonda mu nnaku 7 nga nsoma nenzibuka amaaso nenfuna okutegeera essebo mwami Kiwanuka kansooke gwe abajulirwa ababiri ndowooza bategeerekese bulungi nti endagaano empya n'endagaano enkadde ey'ekitabo ekitukuvu Bayibuli okusinziira ku nnyiriri zonna n'obukakafu bwonna era bwe tunaagenda tweyongera mu maaso ekiseera kyonna ekiyogerwako ku bajulirwa bano ababiri kye baalagulira emyaka 1226 kyonna kiraga nti ekigambo kya Katonda kyekyali kiragula ebyo. Musumba Kakembo nga tonnajja ngenda kusaba mukadde Kiwanuka atusomere ku lesoni yaffe paragraph esembayo ogitutaputire Musumba. Lwaki tasose kututaputira kutusomera Yokaana 5:39 kale Musumba. Esatu mwenda munoonya mbyawandiikibwa kubanga mmwe mulowooza nti mu byo mulimu obulamu obutaggwaawo n'ebyo bye bitegeeza ebyange byebitegeeza ebyange Bayibuli enalagamba it is those that testify on me byebimpaako obujulizi teri kirala n'olwekyo tukola conclusion eyo tindagano mpya nengadde tuba tukoze tuba tugasegasse ebintu nebikwatagana kale sebo bakasome paragraph ko Sunday paragraph esembayo etu abaffe abajulirwa bano ababiri be baliwa okusinziira ku ndaba ya Bayibuli eno n'ebyawula ebiragibwa mu kubikkulirwa 11 tusobola okufundikira naye nga si mu ngeri ya ekyo nti abajulirwa ababiri bye byawandiikibwa eby'endagaano enkadde awamu n'empya nga bitegeeza omusana
gwa Katonda wepo n'amazima ge agali ensi bagali mu nsi. Sewongamye tapute mu ntaputa z'obunabbi buno ez'enjawulo. Fere yaffe y'Abadiventi bwe tugattagatta ebintu ebituze tubigattagatta ne twawula ne tugatta ne tufaananya tujjamu nti abajulizi bano ndagaano mpya n'enkadde. Naye mu Luzungu agambye we can conclude mu brackets nateekamu ekigambo not dogmatically. Kyagamba nti ku nsonga esobola okugwa eno oba eri bwe tuba tukaire tetukuba bannaffe abalina endowooza endala ne tugamba nti ezaabwe tezirimu kaniguusa. Naye olw'obujulizi bwe tukozesezza tuyimirirako ne tugamba nti endagaano mpya nankadde. Naye okuba ekyokulabirako senganga ekigambo kino buli kikozesebwa dogmatically kiba kituyamba kwewala kubeera bannalukalala ku nsonga. Senga mbadde ku nsonga egamba nti Bayibuli egiyigiriza nti olunaku lwa Ssabbiiti, olunaku olw'omusanvu ye Ssabbiiti. Era olunaku olw'omusanvu Ssabbiiti ebeerawo ku Saturday. Kwekyo nsobola okubeera dogmatic nensimba n'ennakakongo nengamba nti olunaku olw'omusanvu Ssabbiiti. Lwaki ekyo nsobola okukiremerako kakafu lwansonga teriyo nnyonnyola ndala nja kuzuula walala. Naye ku kino ekisobola okugwa eno oba eri bwe sanga munnanga alemedde ku Musa ne Eriya mugamba kale gegenderaawo. Nayagadde nnyo akagambo ako eri omuwandiisi wa lesoni kalaga maturity. Mark Finley yalaze maturity mu ngeri gye tukwatamu ebintu nenkasiima kyoyanziza Musumba. Tukoze conclusion not dogmatically nti abajulirwa bano ababiri endagaano empya n'enkadde. Kati olwo omuntu omuyamba otya ajja n'akugamba nze omujulirwa mukadde ekifanduka n'akugamba nze omujulirwa mmanyi omu yekka nzikiririza mu ndagaano mpya endagaano enkadde yadiba omuddamu otyo omuyamba otya? Ekibuuzo okibuuzizza ondoozanga kukyali kubanga waliwo ebigenda okuba bitugenda okuyiga era nga bikwata biva mu ndagaano enkadde ate ne biyingira mu ki nga bwe bibanga tebyaliyo mu ndagaano nkadde mu mpya tebituukirira nga biteekwa okuba nga gye biri eno ate eno biryoke bituukirire. Naddala kyetwogerako ekyabajulirwa abameka ababiri twokirabye nga bambadde ebiki ebibukutu twakizudde nti ate bituukirira mu ndagaano ki mpya. Daniel abiranga ne biveeyo ne bijja mpaka mu ndagaano empya ne bituukirira era okugenda okukakkana. Ndowooza twalibadde tumuyamba tutya? Tumuyamba okumutegeeza nti awatali ndagaano nkadde tewali mpya. Pawulo bwe yali ayogera byonna bye yayogeranga yabisimbulanga mu ndagaano nkadde. Bw'amala okubisimbulayo Pawulo n'empya egenda okuwandiikibwa nga n'okufa yakola ki? Yafa dda. Mukyala Kabito obuuza nti agamba nti nze ngenda na ndagaano mpya muyamba ntya? Nti bwe tuba nga tuli bakristaayo kitegeeza tukkiriza mu Kristo, naye yennyini yajuliza abajulizi bano bombi. Bwe tusomako mu Luka
24 44 nga bali abali mu lugendo lw'Emmaus oluvannyuma lw'okutta kwa Kristo abasanga mukadde atusomereko bwe malanja kunnyonnyola 24 44 45 24 25 paka 27 44 paka 45 n'abamu kwabo abadde naffe bagenze ku ntaana ne basanga bwe batyo nga abakazi bwe bagambye naye ne batamulaba. Kale yena abagamba nti mmwe abasirusiru abagayavu mutima okukkiriza byonna bannabbi bye baayogera tekyagwanira Kristo okubonyaabonyezebwa ebyo alyoka ayingire mu kitiibwa kye. N'asookera ku Musa ne bannabbi bonna n'ategeeza ebyawandiikibwa ebyo byonna ebyamuwandiikirwa ye. Alamunya n'alyoka agamba nti n'abagamba nti bino bye bigambo byange bye nababuulira nga nkyalina mmwe bwe kigwanira byonna okutuukirizibwa ebyawandiikibwa nze mu mateeka ga Musa ne bannabbi ne mu Zabuuli. Nti abasajja bano oluvannyuma lw'okutibwa kwa Kristo batambula bennyamidde bali disappointed buli omu anyumizaako munne. Kale twali tumanyi kale kyava akola ki abeegattako naye olwana mwenya abagamba nti kino kye nabagamba nga nkyali nammwe nti buli kimu ekyawandiikibwa kiteekwa okutuukirira okuva ku Musa tumumanyi nti ebitabo ebisooka ebya Bayibuli yabikola ki ne bannabbi ne Zabbuli eno abajuliza tuli eno mu ndagaano mpya naye abajuliza nti okuva ku lubereberye buli ekibaddewo kyali kyabagambibwa dda. Kati awo we ngambira mukwano gwange nti buli ekiri mu Bayibuli oba kyandagaano mpya oba kyandagaano nkadde byonna biri ku mulamwa gwe gumu, Bayibuli tekontana. Nsomba nsonga eyo omuyamba otya gwe babimazeeyo naye nyina n'okwongerako n'engamba teriyo ebiri mu ndagaano enkadde nga tebinaba nakutuukirira mu mpya ebiri ebyalagulwa mu nkadde naye nga ne mu mpya gye tuli yonna yona tebinaba nakukola ki kutuukirira. era Daniel 7 Daniel 7 ne Daniel 2 ekyali Daniel byeragula ebirina bakutuukirira. Kakati wembuuliza nange nti omuntu ono aŋŋamba nti endagaano empya terina mugaso yavaawo ayogera ngaani abijjawa ye gye yeesibako agitegeddeyo kuba yeekujuliza enkadde betuyita enjiri eya Yesu ne Pawulo byonna betuyita enjiri babisimba ku ndagaano nkadde yokka kubanga mu biseera bya Pawulo tewaliwo ndagaano mpya. Timoseewo essula 3:16 ekyokubiri ayogera ebigambo bino 3:16 agamba nti buli kyawandiikibwa kirina okulungamya kwa Katonda era kigasa olw'okuyigirizanga olw'okunenyanga n'olw'okuterezanga n'olw'okubuulira okuli mu butuukirivu. buli kyawandiikibwa oba ndagaano mpya oba mujuliro we asooka oba okubiri byonna agambye buli kya okulungamya kwa Katonda ate byonna bigasiza wamu bigasa agambye bine kyawandiika kirina okulungamya kwa Katonda era kigasa tewali kitakola ki kitagasa olw'okuyigirizanga bye bitukola ki tuyigiriza olw'okunenyanga bye bitunenya mu mbeera ze tutambuliramu n'olw'okutereezanga olw'okubuulira okuli mu butuukirivu. we bali mukadde twagala tugende ku kitundu ekiddako ekya Mande
ebiseera eby'obunnabbi mu lunyiriri kubikulira gye tubadde sula 11 olunyiriri olwokusatu alina kye yayongeddemu. olwokusatu yagambye nange ndibawa abajulirwa bange 2 era abaliragulira ennaku 126 nga bambadde ebibukutu. Bongeddemu ekyennaku abajulirwa bo tubadde tubannyonnyodde baliragulira ennaku 126. Abadde baye naffe tubadde tujja tuyiga ku nnaku 126 naye okwejjukanyaamu okuddako emabega nja kusaba mukadde tusooke tusome ebyawandiikibwa ebyogera ku nnaku ezo, then we tunaamala obifuna abali mu studio nga batutaputira tugendagenda mu kubikulirwa essula 12 olwokutaano olw'omukaaga olw'14 ne 15. N'azaala omwana ow'obulenzi agenda okufuga amawanga gonna n'omuggo ogw'ekyuma. N'omwana we n'akwakkulibwa n'atwalibwa eri Katonda n'eri entebe ye ey'obwakabaka. N'omukazi n'adduka n'atuuka mu ddungu gye yalina ekifo ekyateekebwateekebwa Katonda balyoke bamuliisize eyo ng'eyo ennaku 126. Omukazi n'aweebwa ebiwaatiro 2 eby'empungu ennene alyoka abuuka okutuuka mu ddungu mu kifo ki gyaliriisizibwa ekiseera n'ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera mu maaso g'omusota. 15. N'omusota ne guwandula okuva mu kamwa kaagwo ennyuma w'omukazi amazzi ag'omugga gulyoke gumutwaze omugga. Ensi n'eyamba omukazi. Daniel 7:25. Daniel 7:25. Olwabiri 5 agamba nti era alyogera ebigambo ebibye eriyo yali waggulu ennyo era aliteganya abatukuvu bo yali waggulu ennyo era alirowooza okuwanyisa ebiseera n'amateeka era biriweebwayo mu mukono gwe okutuusa ekiseera n'ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera lwe biriggwaawo. Tuyanza mukadde bwe tugenda okusembyayo kubikulirwa 11 olwokubiri. 11 olwokubiri yagambye n'olujja oluli ebweru w'eyeekaalu luleke ebweru so tolugera kubanga lwaweebwa ab'amawanga n'ekibuga ekitukuvu balikirinyirira emyezi 42. Tweyanziza tuwulidde ennaku 126 ne tuwulira emyezi ne tuwulira ekiseera ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera. Nsooke ani asobola okututabutira mu mukyala Kabiito kubanga twagala tulabe ebintu bino byonna bikwatagana bitya. Nti bwagamba ennaku 126 awalala boogedde ku myezi 42 waliwo ne boogedde ku kiseera n'ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera. Ennaku 126 zitegerekeka bulungi n'emyezi 42 gitegerekeka bulungi. Kansooke nnyonnyola ekiseera. Ekiseera mu bunnabbi guba mwaka, ebiseera gibeera emyaka 2. Bw'agamba ekitundu ky'ekiseera aba ategeeza ekitundu ky'omwaka gy'emyaka 3 n'ekitundu. Bwe tukwata emyezi gyaffe 82 buli mwezi mu kalenda entuufu guba gwa nnaku 3. Bw'okwata 42 n'okubisaamu ennaku 3 zijja kuwa ennaku 126 era ziba ziddayo ku myaka gyaffe 3 n'ekitundu. Ne tubanga mu Daniel ne kubikulirwa oba endagaano empya n'enkadde byonna boogera ku prophetic times zezimu esebo. Era bwe tubanga twogera ku nsonga ezo ez'emyaka egyo tukijjukira bulungi nti
nga batusoose eri ne tulaba nti ebigambo by'endagaano enkadde bituukirira mu ki? Mu mpya. Tutunulira Eriya asaba okusiba enkuba emyaka 3 n'ekiki? N'ekitundu. Kyatuukirira? Kyatuukirira emyaka 3 n'ekitundu, enkuba n'etakola ki? N'etatonnya. Kakati bwe tujja eno agambye nti ennaku 1206 ziva mu myezi 3 n'ekiki? Mu myaka 3 n'ekitundu, oba mu myezi 4 mu ebiri. Naye kino kijja kitya bwe tunatunulira kalenda yaffe eyo ng'eriko omwaka, omwezi ogumu guliko ennaku 31, ate omulala guliko 29, ate omulala bwe gityo 3. Kitegeeza nti enteekateeka ya Katonda mu myezi gyonna 12 egikola omwaka ya nnaku 3. Naye kino Daniel yakiranga nti akayembe kali ke twogedde kalyogera ebigambo ebibi ko yali waggulu ennyo kali wanyisa ebiseera n'ekiki? N'ekitundu. Era okugenda okukawanyisiza kalenda n'etandika okusoma ennaku 33 era okugenda okukakkana nga kawanyisizza olunaku olubadde luggwako ku ssaawa 12, lutandika 12 ne luggwako 12, nti ate luggwako 6 gwa kiki? Gwa kiro. N'olw'ensonga eyo ogenda okubala obulungi abajulirwa bano ababiri bye boogera nga maki? Mazima ag'emyaka gino oba g'ennaku 1206. Naye bwe tugenda mu Bayibuli mu kubala ne mu Ezekiel tukizuula nga mu bunabbi olunaku muki? Mwaka. Gy'emyaka egyogeddwako. Gy'emyaka egyogeddwako 1206. Toyanziza nga bwe batunnyonnyodde nti ennaku 1206 bwe zisigala bwe zityo gibanga emyaka 3 n'emyezi 6. Naye bwe tuba tuli mu bunabbi lunaku mwaka ziba emyaka 1206. Ndi wa Musumba Kakembo, emyaka egyo gyatandika ddi? Era lwaki gitandika ogwo omwaka gw'ogenda otubuulira? Era gitandika kiki? Bonna gye tusomye ku bunabbi buno kuyiganyizibwa. Omukazi alizaala omwana, omwana ogusota kumuyiga, ogenda kumuyigira emyaka gyegyo. Abantu b'omutukuvu omugulu bagenda kuyiganyizibwa. Bina bikwata kuyiganyizibwa. Entandikwa eva kugwa kwa Roman Empire. Obwakabaka obwokuna Daniel bwalaba, alaba obwakabaka bwa Rumi enkafiiri. Rumi enkafiiri yafugira emyaka 6. 6 Dakine enafuwa. Obwakabaka bwa Rumi bunafuwa. Naye Ekereziya n'omukulembeze waayo yegenda efuna amaanyi. Emperor yasembayo Justinian bwawalirizibwa okuwaayo obuyinza nga tewali omuntu mulala asaanira wadde asobola okubutwala okuggyako omukulembeze w'ekkanisa. Pope Vigilius n'abukkiriza. Mu mwaka 538 omukulembeze w'eddiini ate n'afuuka omukulu wa empire. Kyokka kandi wadde mawulire si malungi nnyo singa nga omukulembeze w'eddiini ate ye mufuzi. Tekyandibadde kirungi. Naye kino bwe kibeererawo kyasanga waliwo okusereba okwatandika edda nga eddiini egenze eva ku mulamwa, ebiwandiikibwa bikyusiddwa, enkola si ntereevu mu kkanisa, ebintu Bayibuli byevumirira mu nkola y'ekkanisa nga babikyusa. Akati baafuna obuyinza obw'emirundi ebiri
nekiyitirira ababiwakanya abagala okutereeza enkola n'okusigala ku mulamwa gw'ebyawandiikibwa batandikirawo okuyiganyizibwa nekugenda mu maaso okutuusa mu mwaka 1798 Napoleon wajjawo bwa paapa n'asembayo n'amukwata n'amutwala e France n'afiirayo obunabbi bwe ne butuukirira. Tweyanziza Musomba. Balina kye bayongeddeko okwambala ebibukutu. Abajulirwa bano babyambala batya? Kuba eky'emyaka tukimaze, eky'ennaku tukimaze 1206. Nyongera okunyongerako. Yes, sir. Katonda tabulwangayo bantu bayisibwa buli mulembe ne ku guno baaliwo abawakanya enjigiriza empya ezize mu kanisa enkyamu zetwayogerako tuze tuzogerako emirundi n'emirundi naye omuntu okwogera ku njigiriza empya nga bayibuli yawerebwa nga bayibuli tekkirizibwa kuvvuunulibwa yayiganyizibwanga abantu nga Waldensians bagivunulanga ne bambala ennyambale kaakati yo ng'esigala eyogera mazima naye tegoogerera mu lwatu tegoogerera mu mirembe bwegoogerako babakwata nga babatta babasiba makomera kungubagira wamu n'abakaaba eyambadde ebibukutu wamu n'abayiganyizibwa era ndowooza peegi 236 osole peegi 236 ologa paragraph ndowooza akasemba kagambye myaka gino kagambye nti myaka gino 1206 ekigambo kya Katonda oba abajulirwa abo ababiri bayambala ebibukutu amazima gaabwe gakwekebwa wansi w'entuumu y'obulombolombo awamu n'emikolo akafukunya abajulirwa bano ababiri era basigala balagula bayibuli yasigala eyogera ne mu makkati g'ekizikiza kino eky'ebyomwoyo ekigambo kya Katonda kyatalizibwa waliwo abakyekuumirako era ne babeera mu bulamu obw'okulangirira kwakyo naye ng'obageraageranyiza ku nnamungi w'omuntu ku lunaku lwa Bulaaya ku lukalu lwa Bulaaya bano mazima baali bamuswaba baali bamunyoto ddala Waldensi John Hussey, Jerome Martin Luther, Ulrich Zwingli, John Calvin, John Charles Wesley n'olufu lw'emende w'abajulizi abazza b'obujja abalala basigala beesigwa eri ekigambo kya Katonda mu ngeri gye bakyekuumiramu. Tweyanziza Musomba. Batunyonyodde bulungi okwambala ebibukutu nti ebibukutu bino kyali kyambalo kye bayambalanga mu ndagaano enkadde ekiraga okukungubaga. Yakobo bwe bamukira nti omwana w'ensolo zimulidde Yusufu n'akyambala. Modekaayi ne bamugamba nti Hamani basazeewo Abayudaaya bonna bagenda kuttibwa n'akyambala. Kitegeeza nti ne wano ebyawandiikibwa okwambala ebibukutu kitegeeza byaliwo naye nga
balina bye bongeddeko bye basukulumiza ng'ebyawandiikibwa tebikyasobola kukola ki kwogera naye nga bwe tugambiddwa nti buli kaseera Katonda abeerayo n'abantu abakola ki abasigalawo era mukadde abatusomedde Baudesians John Haas n'abalala naye twagala tweyongereyo ku lunaku olwa Tuesday tweyongereyo ku Tuesday yesewo njagala kufunayo ku masimu eri abawuliriza naye nga tetunaba kufunayo ku masimu mu bufunze okwata ku Tuesday awamu ne Wednesday abajulirwa ababiri battibwa abajulirwa ababiri bazuukira mu bufunze nkeka tusomereyo 7 paka 10 ku bikulira 11 agamba nti era bwe bali banga bamaze okutegeeza kwabwe ensolo eva mu bunnyo obutakoma erirwana nabo era eribawangula era eribatta n'omulambo gwabwe guli mu luguudo lw'ekibuga ekinene ekiyitibwa Mwoyo Sodoma ne Misiri era mukama waabwe mwe yakomererwa era ab'omu bantu n'ebika n'ennimi n'amawanga balabira omulambo gwabwe ennaku 3 n'ekitundu ne bataganya mirambo gyabwe kuziikibwa mu ntaana n'abatuula ku nsi balisanyuka ku lwabwe ne bajaguza era baliweerezagana n'ebirabo kubanga bannabbi abo ababiri babonyaabonya abatuula ku nsi. Kyala Kabito abajulirwa bano battibwa batya? Abajulirwa bano okuttibwa twayigako ku musajja wa Katonda Tindera nti bwe yajja ataputa nawe bw'ekibonerezo kyakukola ki kyakuttibwa n'ebiwandiiko ne byokyebwa. So obumu ku ngeri gye batamu abajulirwa bano kwe kuba nti baayokya ebiki ebyawandiikibwa ne babanga abajulirwa bano batiddwa. Engeri endala kwe kuba nti baasukulumya obulombolombo Bayibuli neerabika ng'etalina maanyi. Mu ngeri eyo era abajulirwa bano baali bakoze eki babasi. N'obutaganya kya byawandiikibwa bino kubanga bisomebwa nga banga bitegeerebwa abantu bonna. Ekisooka bakikweka mu lulimi abamu abasinga bye baali batasobola kutegeera ate nga n'okukisoma baali beetaaga okukisoma baali bakabona oba bakulu mu kanisa nga be balina okukisoma. So obutaganya bantu kuyiga kigambo kino nakyo mu ngeri eyo baali bakitta. Musomba kiseera ki kye twogerera mu kino abajulirwa bano mwe battirwa? French Revolution. Bufaransa bwe yeetamwa enfuga y'Ekereziya olwa excesses and abuses zaali ziyitiridde nebeewugumula ne balangirira mu mwaka 17 oba 93 nzeerabiddeko ne balangirira nti obukristaayo tebukyaliwo buvuddemu. Bo bwe beetamwa bina babyemulumu ne Bayibuli ne bazikuŋŋaanya ne bazitwala mu kibuga Paris ne bazookya ne bagamba nti mu kifo ky'okusinza Katonda tugenda kusinza reason magezi gaffe ne bateekawo n'omukazi Katonda owa reason ne basinza oyo. Abajulizi ne babookera ddala public ne babatta. Kikimu ku biseera ebyo byogerebwako. Agambye mu lunyiriri olw'omunaana n'omulambo gwabwe guli mu luguudo lw'ekibuga ekinene kiyitibwa Mwoyo Sodoma ne Misiri. Njagadde kujjayo kantu kano nti abantu bano mu kutta abajulizi Sodoma tumumanyi ng'eyakola ebyobuseegu ebyalinga ebyokulya ebisiyagana ebiringa. Misiri nayo tugimanyi ng'eyagaana Katonda ne beefuula baki bafalawo nga be ba Katonda. Tugenda okutunuulira nga mu kiseera kino Bayibuli bw'eba tesomebwa bw'eba teweereddwa mukisa gusooka kitegeeza ebyo bye biteekwa okufuga ensi ki
olwo abajulizi oba bakoze eki buseegu nakulowooza nti ye Katonda. Era sebo bwe tugenda okutunuulira eyali akulembera ye nga yeeyitaani Katonda, musigire wa Katonda mu ggulu, ku nsi ne wansi waaki w'ensi, nga bwe kyali mu Misiri ku Falaawo. Falaawo bamugamba nti Katonda agambye ta abantu be bagende. Katonda yaani? Nzaani? Nze Mukama. Okay, kakati kankomewo eri ttiimu nga tuwumbawumba ndowooza ne Thursday olw'obudde ekibuzo ekigenda osigala mu ddiiro n'atuuliza kye balina okuddamu nti naffe kaakano leero abajulirwa bano tubatta bakirowoozeeko nga tugenze ku lunaku olulala olugamba nti abajulirwa bano nga bamaze okufa ate baazuukira. Mukadde agenda tusomera ku Bikkulirwa 11. Sooka olindi taata omuyigirize. Yes. Ekibuuzo ekyo sooka okisimbe bulungi. Abajulirwa tubalabye nga y'endagaano enkadde n'endagaano empya. Tubatta. Genda mu maaso. Munzikiriza mu studio anti Genda mu maaso sebo. tugende maaso. Bakidiramu wano oba tuwadde ekibuuzo tugende tukirowoozeeko. Mukadde ku Bikkulirwa 11 olw'e11. Oluvannyuma lw'ennaku ziri 3.5 omwoyo gw'obulamu oguvi Katonda ne guyingira mu bo ne bayimirira ku bigere byabwe, okutya kungi ne kugwa kwabo abaabalaba. Ne bawulira eddoboozi eddene eriva mu ggulu nga libagamba nti mulinnye okutuuka wano. Ne balinnya mu ggulu mu kire, n'abalabe baabwe ne babalaba. Kantani Musumba Kakembo, abajulirwa bano baazuukira batya? Biki ebyaliwo ebyakakasiza ddala nti abajulirwa bano bazuukidde? Ne bajjawo bukristaayo ne bajja Katonda mu bulamu, buli muntu n'alowooza bibye n'akola bibye. Baali balowooza nti bamaze ensi etabuka butabusi. Kuyitayo emyaka 3.5 ne babikyusa ne baddiriza. Mukama Katonda n'azuukiza ebyawandiikibwa, yandika omulimu gwabyo. Bible Society ne zitandika okuba Bayibuli. Missionary societies ne zimerukanga butiko. Waawo. Nezisindika abantu ebweru ogenda okubuulira enjiri. Revivals ezajja oba zirinnya for great revivals mu America, Bulaaya yonna nekolera omuliro n'Abadventi mwe twava. Ekigambo kya Mukama ne kiwangula. Mpozi singa bw'obuuziza nti tukitta kikyalinayo oluwangula gagadde. Kikyalinayo kubanga wano myandiko bye tulina wano oba obirinaawo, tulabayo okubuulira enjiri ku Bikkulirwa 14:6. Ndaba malayika omulala ng'abuuka mu bbanga ng'alina okubuulira abatula ku nsi na buli kikanu n'aba wanga agamba nti mutye Katonda muwe ekitiibwa kubanga ekiseera ekyomusanvu bwe kituuse. Mumusinze yakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensolo ez'amazzi. Sitaani oli yamulabanga ng'alina obusungu bungi, naye n'ekigambo kya Katonda kyetegese nakyo nga kirina obusungu bungi okumaliriza omulimu. Mukadde kasiza okunyumira be basajja ekigambo kino nga kizuukira. Omusajja omu n'agenda ebuyindi n'akola omulimu ogw'okukyusa Bayibuli mu nnimi z'ebuyindi. Yakozesezza n'akola omulimu gw'okukyusa Bayibuli mu nnimi zaaki z'ebuyindi. Weebuuza, ekigambo kya Katonda kino kyama ki ekikirimu? Kirimu ekyama eky'ekitalo nti omuntu atamanyi lulimi weekanga afubye n'akola kyasobola ekitabo ekyera ne kikola ki nekyusibwa, kubanga Mwoyo Mutukuvu waali olw'okuluŋŋamya. tugenda kumaliriza n'olunyiriri oluli mu Matayo essuula 24:14. Twagala tulabe ng'omulimu
abajulira bano bagumaliriza kiki ekigenda okutuukawo. N'enjiri eno ey'obwakabaka eribuulirwa mu nsi zonna mu mawanga gonna okubeera omujulirwa olw'enkomerero n'eryoka etuuka. Nziremu agamba n'enjiri eno ey'obwakabaka eribuulirwa mu nsi zonna okuba omujulirwa mu mawanga gonna awo enkomerero n'eryoka ejja. Waawo. Ezera yabuuziza ekibuuzo nga yeeraliikiridde. Alaba ffe tetuyiganyizibwako, ffe teri atwoja muliro. Ezera kanisa ya Mukama eyita mu phases, naye Katonda kyatabulwangako baasigalawo. Oyinza ogiraba nga yeebase ng'abawala 10 bonna byakola ki, naye abataano tebaabulirawo. Eriya yalowooza nti asigaddewo ogu Omu. Mukama n'amugamba nti nina 7. Eno embeera tekubuzaabuza. Mukama Katonda alina yateekateeka abantu be mwebali abasesera ku kigambo n'okubuulira enjiri. Katonda kitaffe tuyize ku bajulizi bana 2 abattibwa n'obazookiza ne bawangula. Ekyo Mukama mu lutalo luno tuze tuyigako ozze oluwangula. Ffe abali ku luyi lw'osabo kye tuba twesiima ne tukkiriza nti n'ebisigale byonna tujja kubiwangulira wamu naawe. Obuwanguzi obwo bubeere baffe olwaleero mu byonna ebinaatubeerako mu linnya lya Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina.